So industry yotegenda kukosebwa bana abatono abayimba ki politics. First of all bagenza okuyimba politics nga bagwa. So bana abajoinize politics badde bagwa. Badde bagwa mu music eno ku competition nga waliyo bana abalala era bana abalala bote badda mu kuyimba politics. Though basobola okujja ku bivulu byaki byaba politician ne bakwata akasente. Kyaleeta emboozi eyatambula nti Bobi Wine yali akusooseeyo for a show, then mobilization yali ku plan oba yajja buza abruptly. Nze kyendowooza abantu balina okutandika okufocusinga ku issues. Otherwise, whether associate or associate issue yali nti mobilization. Era natuke South Africa, era ifana imwabira banga bannayuganda batudde era ne bayendosinga President Museveni. Era ndi mu ngenda kutamba. I think abayimbi bakoze a decision ennungi bettanire president lwansonga omukulembeze w'eggwanga ne government ebeera mu ggwanga yebeera ne budget ey'eggwanga. Then bwogenda n'omulabo omukulembeze gendayo ne ideas eziri constructive. So sigendayo bino mzee mpaku sente ndi mwavu no. Rema Namakula kigambibwa nti wafuna kadi ekuyita ku mukolo gwo okwanjula. Ki ekituufu ekya happening cause personally saakulabayo. Nze teyampita so ekyo nkidiringanye nenkidiringana nti nga bwali muwala wange nali nsuubira ajja neeyitire kyatakola so saagendayo. Alright, obis tujja gemanya ganga tulaba akaseera kano tugenda kubanga twogerako ko ne big size Bebe Cool ahead of show ye gye bayita tondeka ekiwatule. So show ne gye beerawo emyaka mingi nnyo twatandika eri nga agaba bitabo school fees ne tujja mu mitima awo akutte kati ku bulamu then omwaka guno tuli ku TB. Mu mbeera yennyini nsaba tubeere nga twogerako ko ne Rasta ogamba otya Rasta? Nje ndisebo embeera egamba ki leero? Mbera simbi, mbera ya TB. Na ya festivity, Merry Christmas, Happy New Year bonna batulaba, mbagaliza okumalako omwaka bulungi, ne sekukulu ennungi. Okay then wetutunulira embeera yatondeka ekibwatule. Tuzze tutambula emyaka mingi nnyo. Then tusooke tumanyemuko kati ne twashiftinga ne tuvaama nti kati tuve mu byenjigiriza, then tuswitchinge ku bulamu bw'abantu. Tumaze banga kati nze nga Bebe Cool maze banga nga nyimba nga sente zenfune kuva eri mu bantu ne katukuze tusana ne tufunya amanya tugakozesezza ki ekiyamba abantu we wali awo ekintu ekikulu. So nze nasalawo nenkola foundation gye bayita Amber Heart Foundation kubanga ndi muntu ayagala ennyo okuyamba n'okubeera productive. Kati Amber Heart Foundation eyo nekwatagana ne Ministry ya Health ne bansaba okuchampioninga okulwanyisa obulwadde bwa TB era nenzikiriza kati mu bintu byonna bye natandikira nabyo kwali kunoonya busente mu bazungu obusobola okunyamba okulwanyisa obulwadde bwa TB. So omukisa ne gunkwata nenfunayo ku kasente $50 aga dola ne bangamba bwe nasaba nyingi ne bangamba katukuwe zino tulabe kityoso zikosa then bona zikosa obulungi okomewo tukoze ki tukongere. So nembufuna era kati njagala okukozesa music platforms n'okukozesa erinnya lyange lyonna okuba nti abantu tubayigiriza danger eri mu bulwadde bwa TB. Bulwadde bwa TB buno butanya abantu banaku 10 bafa TB then bali abala omukaaga ne bafa endwadde endala. Abantu abasinga tebamanyi nti obulwadde bwa TB babujjanjabira bwereere mu Uganda. Abantu abasinga tebamanyi nti bw'okolola wiiki 2 ng'ekifuba kyo tekigenda osaana ogenda okebeze TB. So nga ate TB bwe bulwadde obusinga okuleeta obwavu mu Uganda kubanga bwali bwakebeza TB n'amanya nti alina TB ku mulimu bamuyimiriza famire eba emwekokkola ate omuntu abadde aleeta akasente okuva ku mulimu baba muyimiriza famire nedda emabega neba nga terina byakulya abaana tebagenze ku ssomero. Ekyokubiri ali waka akolola ate asiize eki n'abawaka. Kati kwegamba obulwadde bwa TB tuzze nga tetubutunulidde naye kati ku ssaawa yo ne Uganda bwe businga okutta abantu. So bwe nawulira information ekwatagana n'okufa kw'abantu ne TB nga bwe kiyimiridde mu Uganda nenzikiriza okwegatta ku lutalo olwo. Ekiyinza n'okwewuunyisa nti Abannayuganda tebamanyi nti nno obujjanjabi bwa TB bwa bwereere mu
mu Uganda mu malwaliro gonna kagabe ga government kale bayinza okusabayo eza consultation fee ez'okulaba omusawo $1,200 naye ng'ate eddagala lya bwereere emyezi 6 kati newesanga nga abantu batya okugendayo olw'okuba oli talina ssente ate abamu abagendayo bwe bafuna eddagala ne bamujanjabako omwezi gumu 2 bwalekerawo okukola eddagala n'alikola ki n'alivaako ate bw'ova ku ddagala ng'ate kigenda kufuuka resistant TB ate yeetaaga omwaka omulamba ogw'obujjanjabi so neŋŋamba nti anze kannegatte ku kulwanyisa TB so that mponye ku bantu nga nkozesa platform zange ezaki eza music kyovula ntondeka ekiwaatule ku luno afokasinze ku ki ku bulwadde kati abantu bana bayingira bagenda babuuzayo ku bibuuzo ebibuuzo nga bina buli muntu owaayo okolola olina gw'omanya akolola otuyanirira ekiro ebintu amanyago biki then bakuwe n'ennamba olwo ennamba zetugenda okuwa abannayuganda bonna nga bw'obanga oyina obulwadde obwo obwa TB obanga okolola osobola okukubako naddala abo abatya okuvaayo okubako ne bakubuulira ekyokukola ne bakujjanjaba privately. So today tekiri about selected group kya Uganda yonna yes bampadde district 3 ez'okugezesa okutandika nazo Kampala Jinja n'Embarara naye okunoonya obusente nkyanoonya obusente mu bitongole ebirala nsobola okugenda ng'okumanyisa abantu ekiriwo ngenda mu Uganda yonna. Yes. So bwe tutunuulira industry gy'olimu eya music tutunuulidde abantu bangi nnyo bakozesa ebiragalalagala tukkirize weebiri nayo teyinza okuleeta embeera eno ya TB somehow. Yes, enkozesa y'ebiragalalagala nga sigala taaba enjaga shisha ekyo nakyo kisobola kicontributingira ddala mu nkwata yaki ya TB. Ate TB is an airborne disease obulwadde obwo butambula omuntu oli wano bwenkolola obufuna obufuna bwe mbasiri ku bujjanjabi kati ebidongo music akuŋŋaanya nnyo abantu music bw'aba akuŋŋaanya abantu kitegeeza omulwadde wa TB bw'akololera mu bantu abo kati bw'otunuulira ebidongo clubs zonna zibeera closed kati omuntu omu akolola mu club emu kati abalala ne bassa ne bayingiza ekibi ky'obulwadde obwo nti bukulinda ofuna kasiriimu ne bulyoka bukugoya ate abamu tebubalinda nabalinda ne bwoba tolina siriimu actually bukutta kubanga immunity yo bw'ebeera weak nga bo bulumba so definitely lifestyle ya entertainment yentuufu okutandikiramu okuyigiriza abantu ku bulwadde obwo kubanga ebyokuŋŋaana bisinga kuba mu entertainment. Okay then, so mu mbeera eyo bukyanga olaunchinga campaign eno yo nga industry reception yayo ebadde etya towards campaign eno? Industry reception yayo teriko buzibu. First of all bannamawulire nja bebaza kubanga yo fight bannegaseeko bagijumbira information gyempayo bagitambuza kwa buno bulwadde bwetaaga wakati waffe industry entertainment ne bannamawulire. Abayimbi ngenda kubeera nga mbayigiriza mpola mpola balina okutandika okukola ebintu ebiri constructive eri eggwanga, balina okuinvolvinga themselves with constructive projects, balime kulowooza nti ebivulu byokka bye biyinza okubabeezaawo. Nkubiriza nnyo abayimbi kati bagende mu ministry ya health eyina channels nyingi, sente nyingi eziri mu malaria ng'omuntu ajja genda obeera ambasada wa malaria. Sente nyingi ezikyali mu siriimu kati sente nyingi ezigenda okuleetebwa mu TB. Abayimbi batunuulire projects ezo zibaba bagatta ku music waabwe, tulwanyise endwadde zino ezittaki abantu, naffe tubeere ng'eri abantu tulina kye tuzaayo. Okay, wetutunulira ku emitima gye twaliko emabega kaawo. Yes. Yeeyo project yakomawa? Omuntu omulwadde w'omutima nali mukwatirako nganze Amber Heart. Era oluusi nkola ebivulu. Nze ekivulu kyange kisinzira ku ssaawa eyo kiki bulwadde kibo tuba tusazeewo okukwatako. So omwaka guli twakwata kuba mitima, guno omwaka kati tuli kuba TB. Okay? So yes, project buli lwembanga nina ekivulu ekinene njagala nenkyataakingako ku bulwadde, mbe nga nina wensinzira okuyambira abantu, mbe nga bwe mbasaba nti banaye mujje ekiwaatule, bwe mumpa akasente mumanya nti Bebe ayina wakateeka wetuyambibwa. Nga wetuze tulaba school fees. Nga muze mulaba school fees ne mulaba ab'emitima betwatwala kati tuli ku TB. Yes. So then leka twogere ku show yennyini eyatondeka ekiwaatule. Olwaleero
Eddy Kenzo ali omu ku bayimbi abazze. Yes. Reason eyinza kuba ki? Kuba nti yayitako mu State House, awangudde awards, ayimbye bulungi nnyo, reason eyinza kuba ki? Eddy ndoza ke kadde akatuufu alwanya akoze hustle ye and is a very established musician today. So tondeka ekiwatule bafane bo bosana n'obaleetera abayimbi abasinga. So Eddy today ali among the top musicians. So ate aludde nga tayimbako kiwatule. Ate tukugamba twakajjawo ne buno obukubagano obwaliwo before butonotono. So nkiwa nti okujja kwa Eddy Kenzo kugenda kusanyusa abawagizi ba Bebe Cool nnyo ate n'abawagizi ba Kenzo nabo babe basanyufu. Yes. So mu mbeera ya Eddy Kenzo awo wennyini twaliwo kemabega nga tulaba abayimbi okugenda omitinga president abamu bakyewakananga. Tudde bwe tuyita omuyimbi ayagala nnyo okugamba nange njagala genda wa president. Gwenge ya spear head ng'ekintu kino ekyokuvayo n'ogamba nti ndi ne president ekirating otero kiraba otya? I think abayimbi bakoze a decision ennungi bettanire president lwansonga omukulembeze w'eggwanga ne government ebeera mu ggwanga yebeera ne budget ey'eggwanga. So bw'oba olina amagezi olina kunoonya oyo alina budget bw'oba okola naye. Abasawo bamunoonya, abalimi bamunoonya, abalunzi bamunoonya. Kati gwe omuyimbi nga lwaki tonoonya ani omukulembeze? So nja kusanyuka nnyo ndi musanyufu ng'omuntu nti abayimbi bonna kati tageti yaabwe batagetinga president kubanga fraternity yaffe then tumuteekeko pressure atusolvingire ku bizibu byaffe ng'abayimbi. Okusinga okuddawo mbu ate tulwanyisa government ffe baani ye lwaki tugirwanyisa? Ye yo bagamba nti no ye ino okulaba nti buli kimu 100 ku 100 kigenda tambula bulungi. Waliwo byekola obulungi ng'ebitaddewo ffe Abannayuganda tukole ebirala nga tukozesa ebyo byekoze ki byetaddewo. So ndi musanyufu okulaba nti abayimbi bavuddeyo buli muntu anoonya ani omukulembeze. Era omukulembeze namusaba ne muganja kuvuga ekintu kino kuvugira abayimbi bajje kuvugira ba sports bajje. Era ku ssaawa eno buli muntu yenna amunoonya amutunulidde which is good. Abawe audience awulize kibagamba bawulire kyagamba tukolere wamu naye kubanga ate bwe tumulwanyisa tekina kituyamba. Yes. Then we tutunulya how do you rate bana abayimbi so far bakagendayo performance yaabwe okulaba nti tutambuza ekintu kino bakoze batya? Abayimbi bakola bulungi ba full figure baani okutambuza enjiri entuufu kyekikulu. Okay? Then bwogenda n'omulabo omukulembeze gendayo ne ideas eziri constructive. So sigendayo bino mzee mpaku sente ndi mwavu no genda ne project proposals bye bino nga bolaba kati nze siri mu wa president sawen ndi mu ministry gendayo mugabe mzee nze ministry education bade njagenda mu masomero nga njogera ku neeyisa y'abawala obanga nvumirira sigala obanga nvumirira kino kati kitegeeza ndi music industry in connection to education. Kati mzee akubire minister of education amugaye waye nina proposal wano batabani bange bagala genda mu masomero buli somero bagala ba sponsoring nga bagendera emitwala 5 balina amasomero 5 omanye sene mekanga baba bagenda on health issues. Okay? Mindset n'okukyusa mindset y'abaana byebintu ebyo. So nkubiriza abayimbi obutagenda kuleebeeta buleebeesi kusabiriza kugendayo ne project proposals ezisobola obbawa employment. Omuntu omu afuna project proposal emu president n'agenda osinga aba agenda kukola n'abalala 100, 200, 300. Okitegedde? Yes. So mu mbeera y'emu tutuukidde olwaleero ng'abamu ku bagenzeyo full figure then tulina ne papa waliwo obutakkaanya awo bwe baafuna buyinza kubanga bwavudde ku ngabana side yo yinza kirabamu ki? Nze siraba butakkaanya pressure ebeerawo nnyo buli wolaba omukulembeze ebintu bingi nnyo obeera n'ebirooto obeera happy biki nze sirabawo butakkaanya awo. Issue eriwo eri very simple abantu bebataddewo ebibuuziboozi otherwise abantu bonna president abeera president wa buli muntu mu ggwanga era buli muntu yenna afuna omukisa asaana n'agukozesa okulaba ani omukulembeze. Then kyoba osigaza kwe kugoba ensonga yo olabe nti ekola ki eyitamu. Omukulembeze ali omu tuli abantu miliyoni 45 kale buli muntu ayagala ekike kikole ki kiyitemu. So akakuubagana katonotono kakkirizibwa kuba ne mu kkanisa mwekali ono ayagala abeere father oli ayagala abeere reverend oli ayagala abeere head wa okitegeera. So akakatono kakkirizibwe naye ekikulu kiri nti
tuli supportive to supporting government yaffe to supporting Uganda tukulembeza Uganda kyekikulu. Mabega kawo twafuna ku mawuli agagamba nti tugenda settingawo studio ebimu ku bibala okuva wa President Museveni. Twagala okumanya enteekateeka ya studio eno etuusewa. Studio yange naatera okuggulawo era ebyuma byonna tubadde mu installation which is not easy but we have succeeded. Studio bbiri ziri installed. Twaleeta cameras eza video twabireeta byonna weebiri. Ekirungi President yakolayo ne studio ey'okubiri Emmengo eri under Dr. T. Eyo abayimbi barecordingira bwereere ey'Emmengo. Eno yange ekyagingayo kasente katono lwa nsonga nti abayimbi abali a bit established oba talent eziri high ne bwe ziba nga teziri established. Eno ey'Emmengo yabasookerwako ddala. Kati eyange akasente katono okusobola okumaintaininga abakozi baamu n'okusobola okuba nti nno tumaintaininga amasanyalaze amazzi ekifo okitegeera naye nga ye yange etunulidde nnyo quality videos, quality sound. Yes. So basasula both on video and audio. Naye nga basasula sente zezimu zadde basasula era mu bino ebya bulijjo. Saalese ebyuma nti bya bbeeyi ate ne mbiwanika sente. Nabireseyo ku sente zezimu bo kye balina okukola kujjaawo. Yes. So musically this year wali otekinzemu break wagendera mu America then okuddako nobeera ng'otadde obuyimba obw'enjawulo ate ne bukola bulungi nnyo. Embeera eno tuyinza gibackinga kumbe ki ekibadde behind success ya music eno? Actually success ya music wange tebadde nnyo about the songs. Success ya music wange ebadde nnyo about ebigambo byenzize njogera nti abantu bagenze babikkiriza nga babiraba bituufu. Abantu abaali balowooza nti bakyaye Bebe Cool ne bazza omutima. Kuba kati ku ssaawa eno nze muyimbi ndowooza asinga okwagalwa kati e Uganda. Bw'oba oli awo oyinza okwejjukanyaamu nga bankuba obucupa nga bakola ki naye ate bw'otunula kati nti nze muyimbi gwe basinga okwagala okulaba n'okuwuliriza. Ekyo ne kikulaga nti just baali beetaga bannyonnyola mpola then mu kubannyonnyola ate era n'obayimbira music omulungi. So embeera ezebbiri today attribution nyinza okugamba nti kiva kuba nti yes obudde bwe butuuka abantu bamala ne balaba amazima ku ssaawa eno bagalabye. Ndi musajja muyimbi ne musajja mukozi ate ndi musajja mugabi ate ndi musajja akubawo amazima nga bwe gali. So ekyo kyekireese okuba nti ne music wange finally baga nti omanyi katugende noono. But still mu mbeera ya video making level yaffe ya video gisitulidde ddala waggulu. Gagamero yongayo musically abayimbi twabavaako bana abato twali tunuulidde abali mu kibiina. Abayimbi tetubavanga okubuildinga omuyimbi kitakinga time nyingi era kyovula nti abasinga bwe bajja mangu bavaawo mangu. Bwegendereza abayimbi bange abo ba Eddy Baloni Mutabazi Katroni Mutabazi yafuuse manager wange mulamba. Omanye ekintu ekyo kitegeeza ne equal opportunity naye agifuna nganze. Record company egenda kugulawo twasettinga back ne tugamba kati creating a record company eyo tugenda recruiting abayimbi abapya nga tubagatta mu babaddewo. Tudenso okulamira nti teri mukazi ayimba nga Eddy naye kyali kinene okuntwalira obudde okumubuildinga ng'omuntu empisa we nakukola kyo nakuyita wano ebimu ne bigaana na getting lost ate enkya n'akomawo. Kati now tuli ku straight road era bwe tutandika ogenda balaba abo bennyini bagenda bafuukira ekizibu because they are so much experienced. Tewali wano muyimbi mutasobola kuyimba nga Loni Mutabazi ku live performance. Tewali asobola kuyimba nga Eddy ku live performance. Owulira. So those are the things that we build. Ebintu tebijja mbulero n'ofuna hit n'obeera wakabi no. Ye process gye tuyitamu ffe mu Gagamel era be tugenda okurecruitinga tugenda barecruitinga nga bagenda kuyita mu process. Not just to come and get hit songs and walk away. Katono nnyo ku manager ki ekyatuuka ku manager omukadde? Akadde ke katuuka time yenga yeeyo nga ayina ebirala byagenda okukola nga naffe tusobola okuba n'ebirala by'okukola watali. Usually era company zikikola ba manager n'okyusaamu ng'olaba direction kati osaana kukwata ndala akutte endala era bwe kyali. So ne tumusiibula mu mirembe. Bebe Cool nina ba manager 9. Oyo yali manager just wa bintu bitonotono wa band.
naye nga artist nze mbadde ne manager mulala nnyo mu bamanager bange nsobola okugamba nina ababushi ba Andrew nina manager 9 buli muntu alina kya managing. Yes, that's why you see nti emirimu gyange gy'omuyimbi gitambula. Yes. Amanyi ag'okuwa manager emmotoka ezimu ku zebbeeyi nga kizibu okusanga mu industry yaffe yeba avuga emmotoka ya bbeeyi. Mu Gagamel abantu bakozi, they work hard, so people who work hard always deserve to be rewarded. Era ogenda kulaba mu studio omwo one of my best 2 producers era nabo we are coming in to reward them and to also tubatemera n'empenda zaabwe ziri independent eza finances babe nga basobola okweyimirizaawo nga tebayimirira kutunulira busente buva mu muyimbi. So bye bimu ku bintu bye tukola naye bye bijja after nga kwegama omuntu akoze nnyo, hard workers. Yes. Okay then tutunulira ekimu ku kikoze highlight this year gwe mukolo gwa Rema Namakula. First of all yawukana ne Eddy Kenzo. Rema Namakula kigambibwa nti wafuna kadi ekuyita ku mukolo gwo okwanjula. Ki ekituufu ekya happening cause personally saakulabayo. Nze teyampita so ekyo nkidiringanya nekiddiringana nti nga bwali muwala wange nali nsuubira ajja neyitire kyataakola so saagendayo. But after all mu mbeera yonna ya happening oyinza gyogerako ki gwe nga muzadde wa Rema? And I wish everyone a good life and successful marriage. Kati era mu wishing the very best kubanga mu life tulina ebintu byetusuubira nti omuntu bwatuuka ku kino oba omwagaliza kisingako. So mwagaliza bufumbo bulungi. Okay then, so South Africa still waliwo questions kuli kali South Africa navuddeyo. Ki ekyali kikututte South Africa? Nali ngenze South Africa for okumobilizing support n'okulaga support ya President Museveni eri South Africa. Yes. So ekyaleeta emboozi eyatambula nti Bobi Wine yali akusooseeyo for a show then mobilization yali ku plan oba yajja buza abruptly? Nze kyendowooza abantu balina okutandika okufocusinga ku issues, otherwise whether asooseeyo oba tasooseeyo issue yali nti mobilization. Era natuuka South Africa era ebifaananyi mwabirabanga Bannayuganda batudde era ne bayendosinga President Museveni. Era ndi ngenda kutambula, ngenda mu UAE, ngende mu America, ngende Bungereza, ngende diaspora, ngenda gitambula because wabaddewo abantu abagezako okulaga as if President Museveni talina support mu diaspora. Kumba abantu bakoze ki basirise ba silent majority kati nabo bagamba Bebe tambulo je, we need to show support for our president kubanga ensi yaffe ekola bulungi. Our country is doing very good despite ebitonotono ebiriwo fenna bye tumanyi. Okay, ate nga nabyo bikolako tuli mu kubo tukola ki tutambula tubikolako. So nze ndowooza just propaganda obombo semanyi kiringa biri ebyekivulumbu mbulero lunaku lwange gwani yagamba lunakulu oba mukola on the same day mukole muli mu different places okitegedde. So ekyo ekintu kye South Africa obakajubi just it can happen oba osooseeyo oba nsooseeyo. Politics music bitambula bibiri fena tukkiriziganya but mu mbeera yeemu tulaba nti waliwo abayimbi personally moli mu politics but osobola okukola music abantu gwe baagadde ngali out of politics but tutunulide waliwo abayimbi bano abakoze music nga bo badidde politics kati gwe bayimbirako naddala likes of Hildaman asiri sekata concentrate nze ku politics then tutunulira omuyimbi nga Ronald Mayinja bonna kati politics in any way singa abayimbi bano baba bagudde nga tebatuse mbifo ebyo kiyinza kuteeka music wafu. Aba bayimbi be batono ku bayimbi abangi abali mu Uganda kyekisooka. So bo bwe bagwa teba affecting a music industry yaffe tebajja kubanga abaana bato bangi. Actually wenjogerera kati 95% of abayimbi ba Uganda abato teri n'omu gwe nsobola kugamba nti ayimba politics, bonna bayimba ki music. So industry yo tegenda kukosebwa bana abatono abayimba ki politics. First of all bagenza okuyimba politics nga bagwa. So bana abajoinize politics badde bagwa badde bagwa mu music eno ku competition
nga waliyo bano abalala era bano abalala bo tebadda mu kuyimba politics though basobola okujja ku bivulu byaki byaba politician ne bakwata akasente ne bakola because ogwo mulimu naye okugamba nti abo ba likes of Mayinja ba Hildamani nti bwe banaaba tebayiseemu kinateekawo music industry music industry gena maaso most likely bayinza n'okukomawo ne baba nga ate kwe bakoze eki kebesigamye. So being nti oyimbye bulungi omwaka guno nze personally considering okubeera artist of the year twagala always wobera tumalako omwaka tuwayo list y'abayimbi abakoze obulungi twagala tuweyoko ku list y'abaana betutunulidde abakoze obulungi this year. List yange sola gikuba mu bituli kati ngenda gitange naku z'omwezi lumu naye ngenda bayita mannanga bannamawulire tugenda kuli ekyemisana bulungi ewange mu maka ndyoke nte list bulungi mbanyonyole n'ensonga zange so that tuwabawo controversy so ngenaku z'omwezi lumu kyetugenda okukola. So babuli ekibwatule atubere nga tusiibula mbagala nnyo basebo ne banyabo mwebale kuwagira Bebe Cool ngenaku z'omwezi 26 ku Lwokuna olujja Boxing Day mujje ekiwatule mujje musupportinga ekivulu kino mujje tukyakale abayimbi bonna mubategedde abagenda obeerayo. Let's be happy. Family day gates are open emiryango gigulawo ku ssaawa 4 ku makya musobola okusiibayo ne muwuga ne abaana ne bagenda ku train bouncing castles and everything mujje okuyingira mitwalo 2 esente ezo twagala kuyambako okutaasa ne ku balwadde ba TB twongera mu kasero ka TB. Okay, ebintu bya Bebe Cool always byakuyamba so munyambe nsobola okuyamba so mwenna mujje enaku z'omwezi 26 tondeke ekiwatule waya